Endobeso. Kugenda mu mukaaga tifama ekintu buli ky'omuziki. Endobeso. Kale katugendeko mu ndobeso yaffe ey'olunaku olwaleero tulabe munnaffe ye agamba ki. Hello. Jebale nnyabo. Kale sababu jebaleko. Nze Mukunja wano ku BTFM wangambye ekkubireko. Esane Mr. Mukunja bale kunkubirako seboka kati. Ina wano Omusomesa. Wanje? Ina wano Omusomesa. Bamwita Teacher Benard. Omusomesa yava ku ssomero. N'agenda. Naye ate asigala akyafera abazadde ng'abajjako ssente ng'abagamba ya headmaster. Kitegeeza gw'oli ku ssomero oli teacher oli administrator? Nze ndi musomesa. Naye omusomesa oyo afera abazadde n'abeera ng'abajjako ssente ng'abagamba mbu ye headmaster ku ssomero. Ate nga yavaawo dda yagenda ate nga bamuwa ssente. Kakati olwo baabaziggyeko mubalabira wa? Baabaziggyeko. Bakomawo ku ssomero ne balipootinga abamu. Ate ng'omutongo omusomesa yagenda ate nga yabafera nti akyaliwo kuki? Ku ssomero. Ate nga yavaawo dda nga yagenda. Kakati obadde oyagala ki? Kati twagala mukwata kuba tunoonyereza ebbanga ddene ng'afeza abazadde bangi ng'abazadde companies bazireeta. Kati twagala mukwata naye twagala kitooke kive mu ye yennyini nga twagala osooka omutukubireko tuwulire ye kyagamba awo tulyoke tufune amagezi ge tugenda omukwatiramu. Kale beerako ku simu tovaako. Kale. Yes, hello. Hello, sir. Yes. How are you, boss? I'm good. How are you, sir? Are you at school? Yes. Yes, I'm at school, sir. Hey. Who am I speaking to? I'm a parent there. Hey, I'm a parent there. Yes, which student? You are in office? Yeah, I'm in office. Yeah, there's something I want you to check for me. I have a student there. Which class? Bamuyita sorry simanyi bulungi luzungu. Yes, sir. Oba omanyi oluzungu Oluganda twogere Luganda? Yes, sir, tewali buzibu. Nina omusomesa omwana bamuyita badde njagala kulaba balance gwalina. Ali mu class ki? Bamuyita Nabanke Mafarida. Nabanke Mafarida. Balance gwalinayo bawa sente mmeka? Milioni 2 mukama wange. Milioni 2? Yes, sir. Kakati kubanga nze sitera kujjayo eyo ate sibeera nnyo mu Uganda so maama we yangambye balina sente ze babanja. Yes, sir, tubanjayo. Anti kati mbadde njagala ocekinge babanjayo mmeka? Kankebere mpola mukama wange. Tubanjayo ali mu class ki? Tomanyi? Anti nkebera mpola mukama wange. Abaana bangi betulina kusomera. Kati oli ku listi? Yes, sir. Aba babanja? Ali mu senior 2. Yo mulabe n'omulaba. Tumubanjayo mukama wange mumwe emitwalo 2. Mumwe emitwalo 2 kitegeeza wako 8. Yes, sir. Kati nzikuwadde ntya kubanga ngenda kuddayo ngenda kuvaako mu ggwanga. Tuyina engeri nyingi gy'osobola osasulira.
tulina FlexiPay, tulina banka, buli kimu buli nkola tugirina mukama wange. Naye eriwe kwanguyira. Anti kati engeri emikutu gya online gye gyavaako tetukyagikozesa nnyo mukama wange. Essimu yetero twanguyira. Kati nteeka ku yaani? Kweno yennyini nze Headmaster. Okay, miliyoni emu emitwalo abiri ze mubanja. Yes, ebo gye tubanja. Naye mbadde nina ensawo za kasooli 3. Teeka kweno essimu. Tunda ensawo za kasooli oteeke kweno essimu. Mbadde ngamba mbawe munaagoyeramu abaana akawunga. We prefer cash. Genda zitunde gwe ozifunemu sente oteeke ku ssimu yange. Zisobola okukolamu ebirala emmere tuyina ku ssomero. Kati ate enkoko, mbadde n'enkoko. Byonna kyandisinze ng'otunze n'oleeta cash n'osindika cash ku ssimu yange wekinyuma. Anti mbadde njagala ojje enkoko weziri nzikulage gwe ozitunde. Tetubanja gwe fees buvunaanyizibwa bukwata tunda enkoko n'akawunga nga bw'ogambye kyonna ky'oyina buweereza ssente omwana asobole okukola ebibuuzo. Kati tukoze tutya naye ate bwe nkuwaamu muwogo. My friend musajja gwe akaana koyagala malika gaba ku ssomero kaleme kola bibuuzo kyoyagala kati nze muwogo ngenda mukozesa ki obuuza abaana ku ssomero tubaliisa muwogo nsaasira mukama wange ntetenkanya sirina musanga ku gate mukama wange teeka kuno ssente zaffe byonna nga wogambye w'obiina bitunde teekako ssente z'essomero tukolemu ebirala ebizimba essomero tetwagala mmere tuyina twagala school fees asobole okukola ebirala n'enku temuzaagala musajja gwe tetuzaagala mukama wange teekako school fees w'omwana mbuuza enku temuzaagala tetulina kye tuzaagaza tuyina enku ku ssomero teekako fees w'omwana. Ono ndogera ne Teacher Bernard oyogera ne Mukunja ku BTFM oli mubbi wava mu ssomero ate abazadde okyabasaba ssente ne musajja gwe wabaaki waakalya. Bane nguwulire banange ogusajja ku Teacher Bernard bane guno okusajja gwali kufakyuka gutimeno gwali gunkwana n'okunkwana olaba gwafera amasira batalange gwali gwagala kunfera gunzeko ebya July na byange. Yabulako katono Kyajulaina okukifera olaba afera bazadde Kyajulaina kyali kiwedde nalagera kimu kwakolako Endobeso mugiwulidde Teacher Bernard ye mu ssomero yavaayo naye akyali musoma akyali n'akasimu agamba abazadde teeka kuno saagala nku omuzadde akuwadde enku ogaana zaaki ng'ateera ne ssente bw'ozifuna era ogenda zigulamu. Bannange ndi wanjawulo engeri ssente gye nteganya nategeera ssente nze sizikuteerayo nsooka kutuukayo ku ssomero anti oba omwesize teri muntu gwe beesiga kasente oludde nga ssente oziteeka ku simu era kuyiye manegoya pikke kyo baba naye amusomesero yetaaga kunyigiza nebagwaze nakunyiga nekyo yasinze okumwamba osanga oyo omusomesa abatayagala bakumanya ekisivumbu neyabba sente z'abazadde awo naye yamwagala nabadde amisingadde boozi lye naye bannange ono omusawo Maseekalaji mu Kasanga amazima gali nti kale wulira okiveve ngambo nengengenge akaana kojja kasanga ku gate abazadde bali eri babonaabona kunoonyeza baana fees kyo kinyumirwa bunyumizi mboziteeke ku ssimu it is the best way nebale kutuweereza kale nga kikanyega ekisole naye nkuwulire Mukunja omukyala ategedde naye Mukunja omukyala ddala wadde bamukwadulako ekyajulaina yandikyogedde wano ku ssaawa okutegeera nti mufe ku magezi omusajja agalina yamukwakula ekyajulaina alima naye kasita bamutegedde naye bannange obufere buli mu oyo omusajja ab'amateeka bamikwano mutuyamba omusajja oyo aggalirwe omanye akasente k'omuzadde okajja mu bulumi musajja gwe n'okatwala ekyamazima
asibibwe. Mama Innocent NMPG. The mama na woman counselor to be Kazangola. Teacher Bernard Mobiyo. Asoli tamwagala muogo tamwagala n'enkuta zaagala ayagala sente. Ate lwaki sente baziteeka ku ssimu ye ate nga za ssomero. Bannaye abantu badde nsigadde mama Husna kansala to be Kazangola. Nanyini tangirawo. Mukunja ekitagwa wenga bakijikuwa naye ate akasete k'abandi kino kyali kiridde naye akasete k'abandi kaalya katavaako wabale Mukunja kutabala bafa okwebalira eddala nkale ebisanyusa bingi ku makya Mukunja nakaswa ne amoto mu balanguzi kakubit fama ekintabuli ky'omuziki ekisinga